essaawa zino wabaddewo ekibooziboozi ekitambula ekya mwana Remy ate twali tuli ku internet nga waliwo Naalongo avuddeyo n'abyogerako tewa back then tulina omwami gwe twalako ng'ali nono nga twagala mmanya Naalongo ayingira tamuzina ensonga gye balakosebwa amanya n'eddoboozi Tamale Mirundi Junior Naalongo mukwano gwange nnyo era nabeerako naye mpaka bwe yatuuka n'addayo ebweru ne recently yakomawo n'olwaleero nno namunoonyezaako naye baleka mu Amerika eyo bakyebase anankubira ng'asanzeko mystic call. Twasemba okwogerako ko naawe mwali mulina enkolagana ey'enjawulo ng'essuka kuba nti mukwano gwo ng'abantu bataze n'omukwagaza ate ne taatawo n'avaayo n'aba ng'akivumirira. Twalabe Naalongo ng'avuddeyo n'akomentinga ku post ya Remy nti omusajja gwafunye si mutuufu. Gwe gagwe tekikulumya mutwe nti nno oba gwe twaniise muninkiniwo ate alwanira omusajja omulala. Ate yamulwanidde singa wasomye post eyo bulungi teyawemudde yabadde awamu ne advice mukyala munne ti munnange omwami oyo nalimbaddeko naye which is not bad because talina teeka lyamanyi mu constitution okuwabula naye ekisinzira ku ndaba y'abantu abamu bayinza okitwalanga okuyingirira amaka g'abali abalala bayinza okitwala in good faith naye nga gwe bakigambye alina absolute powers whether to go on with the relationship oba ayinza okwesigama ku bigambo bya Donzera osanga munanga engeri Naalongo Donzera shira gyabadde alaba ennyo abantu ayinza okuba munange yafuna munange enkwatagana n'omwami oyo n'atamuyisa bulungi oba ng'alina byamumanyiiko so kinasinzira buli omu engeri gy'anaakitwalamu but I think she was just giving advice to a fellow woman. Gwe nga Tamale like when you heartbroken nti fenga tumanyi nga yo fiance ate yabadde alina comments akola ku relationship endala. No, she's not my fiance. We were friends, okay? With Donzella, she's a very nice lady. We enjoyed moments. That's not a relationship. Okay. When you meet with someone and you sleep together for a day or for minutes or for seconds, it's just sex. It's not a relationship. So a relationship is something that is built out of courtship. You go to a relationship after you go to marriage. But for me, it was vibe, enjoying moments, and it ended like that. So it means you and Donzella had sex? That's not what I've said. You slept with it? I was giving an example that if you sleep with someone, okay? Because you use the word relationship. Yes. So if you enjoy moments with anybody, like you have sex for a few moments, for a day, and you leave it there. You don't push it to go to another level. You don't go to a relationship. You don't go to courtship. You don't go to kwanjula. Then that says to be a relationship. It was just enjoying moment. But for me, we had a relationship. Yeah, enjoying life. She's a very nice woman. Yeah, and we enjoyed. Nze yavayo nayo mbe relationship gyoyina nani ne Donzera aba ne beebuuza kituufu igwe ne Donzera mwatuukako ewala ne mukoma nti no like mwava mu byokwerabira eno ne mweyabira ne mu buliri. Honestly, I don't live a life for my father, okay? We are completely different, okay? I is a parent, he can advise me, okay? But now, I'm old enough. I don't start home. I finished my studies. I have a degree of psychology. I do some work for myself. So, byonna bibera basobola okwadvisinga naye byonna bibera gye ndi kwande muntu mukulu constitutionally. Even I'm backed up by laws. But in the African tradition society, a parent is a parent, okay? But there's nothing wrong we are doing with Donzera. Actually, he found out, my father found out that we are just good people and good friends, and Donzera is a very nice person. Compared to society, byemwogerera omanya abantu baliwo kwogera, but that's life. UCC yavuddeyo ne bakwa ebintu like amanya geetema okubanga tebagala kuddamu nga mubeera ku zi TV shows ate among those few people nawe gwe batunuulidde okulaba nga muyinza obba nga muli banned from TV. What is your take on this? I think first of all soke tunuye embeera etuleetedde bwetyo Omulangila SSuna. You see, infidelities and lack of self-esteem will not be our emergence, okay? Nti kubanga mbo bakwogeddeko, I mean, abantu baboogerako, there's no special about Omulangila SSuna. So, and UCC also should know that every person alina moral authority okwogera opinion ye gy'aba yagadde, okitegeera kyonna kye yagadde. And these are rights constitutionally. So, but binary etteeka lya computer misuse lye baleeta lye tu protesting mpaka nakati because besimu bagibalanga computer, okay?
but that kills people's opinion. And we man kwogeddeko beera ng'eyagendako ku ssomero, come and tell me, because twogera ku bantu bangi naffe abantu batwogera, and that's how society moves. Ne mu America eriyo eŋŋambo, e China eriyo eŋŋambo, ne ba president bennyini beegeya. Bakwata no president wa Bufaransa Macron, prime minister w'e Canada nga bali mu geya Trump. Mu NATO summit eyagga omwaka oguwedde. So did Trump go to court? Anti babadde bangeya. No, that's maturity. So having immature celebrities ng'abayimbi tebigenda tuleetera bizibu. And me honest, I want to tell people, nze teyagenda kuntiisatiisa. I'll continue to say what I want. Oba used to say byagala oba tebyagala, that's none of my business. As long as I have evidence on what I'm talking about, as long as I sound respectful, ebisigadde saagala mmanya. I don't know who dictates laws, but I think laws should be in line with social what? Social life and, social perception. Kyenvumirira kwe kuvuma. Era wabaayo abavuma bakikole ki? Naye nze sijja kutya because everything I say mbasitamidde. Era nze sina gwe nja kwetondera. Nalaba mukwano gwange kayenga yeetonze, simanya nalabye isima ng'ali mu kkomera. I don't think that will not happen to me. Bwe tutidde kubanga abantu bonna abooluma nabo basobola okuteekako omusango ogw'okubanga like okozesa bubi yoyise computer misuse. First of all, I'm not a swamp. That when the wind blows this side, I got this side. Me, I have powerful roots, unlike some of them. And second, if I speak about something, or if I say something, obanga nyeze ku media okwogera, and by them nze ndi rare ogenda ku TV because manyi whatever na content na evidence toyogera ku bantu media laws zijja kukwata. So mbera ku page yange nene yasamira. First of all, I don't call those people. Me, my audience is international. Wali abali Kalalumpa, wali abali Hongo Kogo, sina no mugwe mpita. Secondly, bwema nkwogeddeko bubi, osegera, there are diplomatic ways we can handle that. But if you want to go to court, it's okay. Because I also have lawyers, my brothers are lawyers, and nobody should lecture me about law. I think I'm good at a little bit of. Yes, speaking of law, nakolako interview no mame gwe bayita kisa kya mukama. Then nava live on compare STV na claiming intino yali behind your beating. Wafuna that incident. Twalabanga like there were no charges against him. Lwaki wachireka bulesawo. First of all, kisa kya mukama ogamba nti yavayo nankuba ekyo si kituufu. Because anti egwo musango okitegera era if I wanted nandigenze mu kkooti gwo no musango gw'amaanyi because gwakkiriza okitegera naye senga lwaki saagenda because one for us my family we have a capacity to eliminate, okay? We can put you 10 feet under the ground. We have done it before. We are politicians. But sometimes... A statement, it claims that you can do murder and go. We are politicians, okay? In politics, we don't take chances, okay? And those people who attacked me, some of them even were in security. And my matter was so unique that even the president of the Republic of Uganda, yampanese by the ugende bweru nsomene okusoma, dole mitwale na 12, twali in touch n'abantu bangi nnyo abanene. So I don't think kisa kya mukama singa nayagala muteekako maanyi yandibadde asobola okunsema but waliwo ebintu by'otulamu n'okula n'ogamba nti ebintu ebimu kambireke bigende just for the good of that. I will not call him an idiot, just for the good of harmony. Si buli nti omuntu wakutuusaako obuzibu mbu you must react. Ebintu ebimuko oba omusaasidde nga Yesu Kristo bwe yagamba nti mbasonyiye. Oba omutya buti. Naye nze singa obadde ojja ongoberera nze njogera ne kumanya abantu ge basinga okutya. One time nalumbako gye n'omuhoozi ne mulangirira okunoomwenga abantu nno ne balowooza nti mpedde. I think the Mirundis, you know our history. You are not from a foreign country that you have come from the US. You know the wars we fight with the so-called, those who think that they are powerful. So, okutya kisa kya mukama, who is he? We attack the president is in those and we are still alive. By the way, batutiirako. But I told you we have powerful roots. So, kisa kya mukama, me to engage with kisa kya mukama. I'm not ezikirasi mba mukolera na mawulire. So I got good things out of it, okay? Wafuna mukubwako. Man, nafunamu ebintu bingi because one, I didn't know that I'm loved. Okay. Abanupu bampa sente epitirivu. President yampa sente, afane mozi yampa sente, speaker yampa sente, mama Kadaga yali akyasika. So man, oba kyekyakuvira n'okubanga wava ne munno because after that incident tukulanga like ovira officially ddala munno. No, may I have pretty relationships. We can be friends. Okay. Constructively. Okay.
You can choose to be my enemy. You tell me, Joseph, Tamale, Mirundi, I don't like you and I'm going to cause trouble in your life. I accept you. So I know that you are my enemy. Then I have the other relationship. We can be partners. So in Noop, I was a friend of Bobby Wine. I don't work for Firebase. Siri mukozi wa Firebase akumanyira. Omanya abana Uganda, they don't differentiate that when we are in politics, we are not there to worship people, okay? I was trading my opinion, okay? Vis-a-vis Noop, whether Noop is not there or it's there, I'll continue to say what I say. So, those lumpens, some of them, I'll use that word, think that tuli bakozi ba Bobby Wine, tuli bakozi ba Firebase, mbu brand zaffe zinabeerawo nga tezeetegeerera. Man, I'm not that type, okay? So, nga bwe najja bwe naddayo, akalulu kaali kawedde, tukubiddwa, tusibiddwa, omusajja abbye akalulu, tulonze leader of opposition. Kat, what do you want me to do? I'm an educated person. You cannot have the leader of opposition and then you claim that you want the presidency. Bibiri tebikwatagana. Bobby Wine yalonda leader of opposition yali akkiriza nti awanguddwa. Otegeera? Kakati ebyo byabagwagwa bali abavuzi ba boda. Singa kati nange ndi awo mufidye dictator, remove a dictator. Man, I have women to take care of, okay? You have women? Man, nabakazi bange. Ukitegeera? I have to go in bar and take my beer in peace, okay? I play my sex in peace. So, sina buzibu na muntu. As long as you... Nabagamba abo bachali. Nzosobola okunemesa ebintu bisatu. Jawe amabala gagali like Nairobi breweries zigobe. They refuse me to play my sex in peace. Siba ina akobuzibu. Baba sigaleyo bafiringa dictator. Siba ina akobuzibu. Yes, Tamale Mirundi Junior. Now, many in the family Ntama, he has cleared the air upon the issues of Donzela. Nagamandi Valley, friendship. Yeah, friendship with benefits. Yeah, friends with benefits. Nga obera onoga come and handle me nemo handling. Nga nechibera abanagana oba relationship wabo bazitwala but man tuli mu modern. Nakafani ke yawanise ngale ku gali. Nalongo awo no yayambadde era nze bakandaze nga yayambadde kwanza we namulabira ayina obusikati bwe Nalongo bwayambadde bali mu America muna American values and society chovola bati yasola kuona nti omumaso bone yabuteka normaliza nga ogudde mukatego abakazi abakulu awo bemulaba bayina obukodyo ate nze by the way wala batoka mbabuulire gwe atasoma gwe mubi tomanyi nyambala neka perfume akomutwalo nolemo kwekuba noluza nti ogenda funa omusajja ategera baby soka wefeeko otegera ebyo binalongo bye Sam Cent perfume ya $5 agenda okuyitako enanga awunyanga sindaleera nga lwaki oleko oyo engoye zonna zonna za bbeeyi ate balina obukodyo Nalongo bandi mugikuba mu nnyimba 3 muli abakuba ey'amagye kaakati n'olwekyo abakazi abakadde abo mubaza yayira bwerere era bakya batwalako nnyo abavubuka abanyirira paka nga nammwe abato mweterezezza eriwa abakazi abakadde banyirira bantu balungi nnyo mwana wattu ate muna abakazi abakadde abo balina keya balina keya naye bano abawala abato baganya okuzuuka anti abawala abato balina obuzibu bumu buli kaseera bamanyi nti be baliko ate nga mu bulamu osanga omukazi omukulu nga byalina omuto tabiina nga wamaanyi ndalina ne gyakwongera naye buno obuto olwokuba kaseera eyinga buli kaseera bakagamba wasikira malaalo woza kafe javazi abaana banaalya malaalo ono omwami bamuyita Dankani mutana emboozi mukati naye munzikirize mutwale